gwe mutunulire ababaka bonna abajiddwa mu parliament their lives zigenda kukyuka. Abadde alina emmoloka 4 agenda kusigazeemu babiri. Abadde asomeseza abaana be masomero agasinga ebbeeyi bagenda bajjayo. Abadde alina kilo 10 agenda kusala. Abamu bagenda kubeera nga bali HIV positive. Lwaki? Nti bw'obeera omubaka benefits mpitirivu olunaku lw'olayidde banka yonna esobola okuwa loan kyeki mu Luganda esobola okuwola 1 billion biliyoni emu ebeeramu miliyoni 100 nga tolina musingo nga tegwampuliriza bw'oyagala okwewola ssente mu banka yonna olina okutwalayo omusingo. Mupulidde kasita omala okulayira bwoti banka yonna esobola okuwola 1 billion shillings. Ekyokubiri gavumenti buli mubaka emwa miliyoni 2 bya motoka yinza nezongeza kakati 200 million. Newe omubaka miliyoni 45 zakwambala masuuti olabike ofune parliamentary olabike ng'omubaka. Ekyokusatu oba ekyokuna government ya Uganda ekujjanjaba ne family yo for the next 5 years. Those are the benefits. Ewe ekyokutaano buli lw'olinnye ennyonyi government ya Uganda yeggulira ennyonyi yeggulira air ticket. Omubaka tatambula mu economy, atambula either business or first class. Owulira olunaku omubaka lwasula ebweru government ya Uganda gw'omuwi wa musolo gwampuliriza emwa miliyoni 2.7 meaning omubaka bw'amala ennaku 10 ng'ali bweru ze miliyoni 2.7. Now when you cease to be a member of parliament ezo zonna benefits zigenda gattako fat salary gyafuna. Ababaka abamu badde bafuna miliyoni 5.2 miliyoni buli mwezi on top of all of that. Yes, kati bano balutabaguzi bonna bino byagenze. Nze waliwo omuminisita yambuuza nemwe Gashumba mumalako mutya nobeeranga olivinga obulamu obwa minisita oba olivinga obulamu bw'omubaka naye nga tobeerangako mubaka okitegeera. So kyekyo kati ate mulabe be balonze abadde alina kilo 5 agenda kweza kilo 6 oba 7 olw'omutitimbe. N'akagambo kano honorable kubanga omubaka bw'abeera ku mukolo chances ziri 9 ku buli 10 alina kutuula mu maaso bamutuuza mu maaso mbaka wa parliament. So abajja bapya bagenda kufuna those super abnormal benefits. Abavuddeyo bano bonna abavuddeyo bino byonna bigenze okujjako nga president amuyambye n'amulonda oba nga minister oba n'amufuula commissioner oba n'amufuula n'amuwa ekifo ekiki akafa akalala. Kyekyo so kibadde do or die. Kufana kuona kwe kufiirawo kwe nalabye. Yes, super kwega, it's unbelievable. Nalabye emifumbi abantu nga basibe emifumbi ayagala wangula akalulu. Obubaka si buweereza mu Uganda mulimo. Ideally bali badde buwe. 95% of these MPs mulimo. It's only like 5% abajanga bazze kukyusa bulamu bw'abantu. Kwanza embeera nabo mikwano gyange, I know them, they know me. Bazze kulya kukola nga bw'olaba URA ebweranga omulimo. URA esobola okulanga nti eyagala advertising let's say 10 positions nefuna 10,000 applicants. Buli omu agwetaaga naguno bwe gubadde kyova olaba mu constituency emu obadde osanga ng'ekifo ky'omubaka kiriko abantu 15 abiri. You get it? Balwana kufuna mulimu. Unfortunately abalonzi abasinga tebanna bakitegeera kino ekintu. Bo balowooza bano batuufu bazze kukyusa bulamu bwaffe. No. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo it's you. Gwali mu Bunyolo, ali mu Buganda, ali mu Busoga. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo si mubaka, si pastor, si reverend. It has to be you. It has to be you. Newerwanako kungokola entugga ekawungeeza okola kiwano gwensonga Radio 4 NBS okola yoki okola program kikumacha nkola kusanyuka TV buli kumacha sawa 12 mpaka sawa 3 ate nenkomawo onaku endala gwe komande sawa nyampaka 6. NBS okola yoki NBS okola program 2 nkola barometer akasameme ku 2 sawa 4 kino mpaka 6 ne ego ku Sunday. Toyagala kwebaka waka njigala toyagala kwera na family yo because the calling in you embeera ye ino okukyuka mukaki kasente obeera wotya ontegeera oli kyokozeewo kyolya yogera amazima
nali nawe ku shoyo kusanyuka ku macha nali nkubira mami simu nga mugamba ateekeko TV bagenda kulangirira obululu yagamba atya in fact lwadwa mukaaga week ewedde nga twalonze ddi nga twalonze ku lwakuna era nga eggwanga lyonna liri ku TV na ku radio nga bawuliriza ebirangirirwa kati akaseera byabakama bwe lyagenda okulangirira n'okwata essimu otegeze ku maama okuteekako TV awulire byabakama byalangirira maama nakugamba nti ali mu mwanyi ndi mu mwanyi zange maama oliwa ndi mu mwanyi. I was very surprised. Wa myaka 8 nno ali mu mwanyi ow'emyaka 8 nego emyaka 2-3-4-5 oli olova TikTok gaziya yenna bowagira tibakumanyi toyinaamu kasente konna mu nsawo omukadde w'emyaka 8 olwamala okulonda ku Thursday Friday n'abeera waka Saturday adda mu nnimiro eyo gye bayita ente ebeera etya accident bwegwa mulere moloka nezetumire bepa ente yekanga bweti kaseera banti badde accident neddayo ku muddo gwayo nekola ki erya kati mami y'okulonda bwe kwaggwa naddayo okwepakasiza ndayiranga ntya Katonda okuva 1996 nga ndi mulamu sirabangako muntu nti alese sukaali awaka nti amuwe mami mbw amuwa akalulu kwa sukaali amwegulira kalina kyosobola kumulimbalimba nakyo ne bw'omukubira essaawa zino nti mami oyinawo miliyoni awo 2 ajja kubuuza zaaki ontegera ndo kubanga ayinako akasente mu Buganda wano omukyala yabanga n'akasente wano mu kikondoolo wano ontegera ndowooza naye kati ennaku zino tulowoleza mu kusabiriza kuba luseke successfully gino emyaka 5 there is a big section of Ugandans etegedde nti Kyagulanyi he's just a Ugandan exciting abantu nekikomaawo nga tebamulamu bwa president yes kubanga yasi n'ababebe nnyini ulira slogan yali yadde eti kale bakita Magere Freedom Square olira obululu bwa box zaguddwawo misana ngense eraba sinnabakuulirayo keesi yonna nti oba bakubye ejenti wagundi oba wagundi owulira mu kitundu ekyo abalonzi badde balina okubeera 2889 owulira enkumi 2889 Kyagulanyi n'afunawo obululu 808 Museveni n'afunawo obululu 252 owulira bwe bululu 106 bebalonze okiwulira bebalonze ku 209 ku 209 owulira kitegeeza percentage esukka mu 60 tiyakoze eki tiyalonze mu kifo kya Bobi Wine walondera kitegeeza sirogani yammwe kanoonyi kakuume kalonde kabanji tikyakola tiyakoze ennyingo ezennya tezakoze bw'aba Kyagulanyi we yalondedde awatabaddewo kavuyo konna abantu tebataaninzaapo okulonda kubanga if you are defeated in your home kitegeeza tosobola kusurvivinga mu kyalo Magere Kyagulanyi we yalondedde Kyagulanyi yafunawo obululu 8 Museveni n'afunawo obululu 2 otegeera kitegeeza nti slogan tiyakoze eki abantu tebakalonze sinnabakulira of course there are many places in Uganda mwadde ebikolwa ebyettemu naye Magere swakikoze eki kitegeeza slogan ya 2021 n'omukazi eyagiye bamuyita white akakyala ako bambikaddeyo ne Canada we are removing a dictator kekagireeta owulidde kitegeeza slogan yakola ki ulira for the first time nebimu sijja kubyogera nnyo batujja bikosa mu 31 mwana azadde okweteekerateekera 31 kazi for the first time abalonzi b'NRM baavuddeyo okulonda really
Buza lwaki? Nedda mwami Gashumba kamwe statistics. Register ya NRM eri mu abalonzi lwakitula. Nti register eri mu bukadde 18. Kisoboka kityo okubeera nti yafunye obululu obukadde 7 mu emitwalo 9 nearly 8 million. Kati ngati 10 abatazze kulonda baliwa. Kati ulira wamanyako ekiseera nti UPDF yabeerako ekiseera ng'ena ba ghost soldiers nga ne bali ku payroll nga basasulwa n'okusasulwa. Tekiriyo 18 million tekiriyo Museveni bamulimba mu bukadde 18. Balinga bameka? To me around 15 million or 13. Around 13. To me. Omanyi bana akakodyo kano ke bamulimbiramu mbu buli kyalo kirinako abantu bwe bati. No way. Ongamba otya nti constituency yonna buli kyalo mulinako abantu bwe bati ate n'ofuna obululu 12,000. Boka naye olina emyaka gy'otuukako ng'amayinja agamu lindako olina emyaka gy'otuukako ng'amayinja agamu tokyagabikkula nga nza okuleetera ekizibu nga makyazi waliyagadde odibikkula liyinza okukufiiriza ka contract ko. There are many things bwe naaba mulabe nja bimugamba mene benda bimukalu kano kubanga you're raising questions authenticity authenticity ya register ya question zange ez'amaanyi sola zero ezinga ku radio kuno bwe naaba nfunye omukisa ne mulaba nja mugamba okay so abalonzi bavudde mweri guaranteed ekirala nupu kikola nze kyenali njagala bote nga tebakimanyi kwe kugamba kanoonye kalonde kakuume kabanje kyayamba all the security apparatuses mu Uganda getting ready. Tewali muyeekera abuulira gavumenti kyagenda yakola ki kuyitawo kati boga nti kanoonye ulira kalonde kakuume kabanje ng'ab'ebibombola bagamba kikyategeeza ontegeera kyova olaba sinnabakuwulirayo nnyo nti wano waddewo ekyamaanyi okwekalakasa okuli awo babadde red ate kino kibagamba ku radio 4 I'm ready to surrender my phones here. You cannot involve yourself. Okukunga abantu abatuuseeko obulabe tukuyite ki kale mbulira sebo kungumbulira erinnya tubatumuyita baaba tumuyite ki kale omutuukirivu nedda si kyekyo n'ogamba nti munoonye abantu b'NRM munoonye amaka gaabwe mubatuuseeko buli kyabulabe tumuyite ki abagamba ebyo tali mu Uganda ne bannayuganda bagezi nnyo baresistinze ekintu ekyo mwate mwe bato bange bampuliriza bana ababaka ababapika mwetabe mukole fujjo gwe bajja kuyoola yasigala waka abaana ba mukama wamwe Kyagulanyi bonna bali bweru bali musino baskidinga wanki baita skiding musino ye gogolo wabagagga fe gogolo waffe mu kyalo twatulanga ku bipiira ne kikukkiriza ku luzi ekikumi bo bali musino baba gulya dda amayumba buli mwana ayina ennyumba ye n'ebirala ebweru gwe bagamba genda we zibubi 24% is a smaller percentage bogerageranya ne 35% ey'omulundi guli ati Kyagulanyi is a smart businessman. Kyagulanyi from day one yatugamba nti ne bwe munannonda tibajja kukola ki kunangirira okitegeera ndowooza inako tibajja kunangirira kati bano bawambwa balipotinza akaunti yange ku TikTok kyekiganjeba anti kati bo olwo balowooza balwanyisa Gashumba tuyinza okuba nina akaana nga njagala kiri that I want to eat that one where ne bwe mba nyina buutu ya sente ne bwe ginateekawo embeera situyina kubanga buli mwana bakusaba ekyo n'okimuwa oba tomuyigiriza kubeera mugumiikiriza ekyokubiri okwekolerera babayita the ATM fools obamanyi osanga omuzadde ng'omwana we ali mu senior 1 alina ATM card senior 1 mwabawo abaana ezo ATM cards I can assure you byonna bye muzimbi abaana b'abanaku ate bagenda bitwala you get it so mbiro nenseka n'okuseka mwana wa senior n'obuuti ne ATM card
bamuwa tewali bano wantu bonoonye baana wano nga bakazi nabonabona nnyo saagala kye nayitamu omwana wange akiyitamu bambi abatayagala kye yayitamu omwana we akiyitemu kitaba nikyo bakiwala kye bambi wulira waliwo omusajja bamuyita kuteesa si Sam kuteesa musajja ali awo he's very conservative like me akola boot camp eyo busoga eyo baana to raise independent men kuteesa gwenda oyo social media natwalayo mutabani wange mulenge namutwalayo mulenge namalayo wiiki emu yakomawo aweekeranga ava mu magye wiiki 8 nagenda okulaba mulenge lunaku lweba graduating nga si oli yagenda oba na kilo 2 yakomawo na 16 kiki yamukola ki kuteesa real men abasajja balina okukuzibwa nga basajja owulira mulenge yatuusa awaka nga ne byali takola abikola jukira nze nyina level kwe mutwaya ku speed ontegeera real men mulenge alina emyaka emeka mulenge alina emyaka 8 omwana wa myaka 8 gwokozesa bino byonna emingi mitono fe emyaka omwana emyaka 8 esembabule oba engoma alunda ente 10 nasiba mutale nimbye mutalimbye kakati tuva ku graduation tuyimira ka restaurant akamu mulenge yanywa girasi z'obutunda nnya mugamba nywera nga thank you very much ekigendera kyange kituukiridde there is no way malaika media waka jajjo kujja essuwaani ya mulenge ku dining table gitwale mu kiyungu ekyo tikiriyo omwana alina okukola kyalina okukola alina okutwala ye n'eriiso lye ne libeera ku balala bamaze okulya you get it twagala kuraisinga obukoko obuganda obumanyi obukoko obuganda bwetakulira ebikoko ebizungu bye bine byane with those planned idiots you comparing ebikoko ebizungu bine ebyekyo ekikoko ekizungu bw'okijja mu kayumba kakyo n'okiteekawo kisitama bwe kiti akakoko akaganda oba akasoga oba akanyolo olukajja ku muguwango singa ojja akakoko akanyolo akaganda oba akasoga n'okajja eyo n'okatuusa n'okateeka mu compound 1 minute nga tatandise okunoonya ekyokulya olukasumula kanoonyezawo kyakulya there is no way omuvubuka wange nyambako awaka okwoza emmotoka bw'ayoza emmotoka nga mulenga ali wali tekiriyo ekirala nakugamba mulenga alina okubeera mu kitanda bayisaawa 3 ezakawungezi ng'obebasa bukyali ate alina okulaba amawulire ku ssaawa emu omwana alina okumanya ebigenda muki amaaso mu ggwanga bwe kirina okuba abaana bagamba nti at least omwana yali bakidde essaawa 8 awumule waliwo egendeza nti abaana basiiba nga balina activities nyingi bwe bagwawo okwebaka babeera nga baafudde bwe kirina okuba nemwe abaana mubatiitiriza mubakoze kino kuva ku myaka genda kuzanyira eddoboozi wano basikola kye bagamba simu bulwadde ku baana actually nti studies ziraga nti kati abaana ekisinga obbakaabya nga intaneti efunye obuzibu mami ewange mbalaba nze omwana nga daddy what's wrong with YouTube put on abo babo nze ekyo tekiriyo awaka tekiriyo kankubuuze kongo connect internet nze sina data that the router is not working wa abaana buli kye beetaaga ojja kukaaba mu bukulu President Museveni bangamba omu ku basomesa b'abaana be nti kijja kushookinga nti abaana ba Natasha ba Muhoozi ba Patience nti basomanga nga there is no day ekawungezi nga ali mu ggwanga lwatajja kuyita mu bitabo byabwe basomye batya you get it oba there is no internet well daddy what's wrong the router is not working connect internet router agimanyi ogimanya router kakati olw'emmere bweneebula ku bibiri mugamba akyuzinge between data n'emmere kikyayinza okukyuzinga ayinza kukyuzinga data naye abrowsinga ki nziramu ampuliriza kati nti Museveni akalulu tewali afunye kabenje kungu emyezi 2 egyo egiwedde wali mukwano gwa yangambye Gashumba egy'emyezi 2 gyo gibadde ng'omwaka mulamba okukola olumu twavaako Arua ne tulumba Mutukula imagine from border to border non stop wow nebaza Katonda nti atuyisiza mu kalulu kano nga tuli balamu ate nebaza Katonda nti for the first time in the entire history of my life remember they directly involved mu kalulu ka President Museveni mu 96 na kalimu naye nga ndi mwana muto ne kano
nkabadde mu directly. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.